Ebulambala ekibiina ky'NRM okumaliriza enteekateeka ey'okusunsula abawagizi b'ekibiina abeegwanyiza okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo mu kulonda okubindabinda okwa 2026. Ng'enteekateeka eno enaatera okuggwa, ekibiina ky'NRM olwaleero kikakasizza nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni waakunona empapula ez'okwesimbawo okuvuganya ku kifo kya ssentebe w'ekibiina era akwata ebbendera ya NRM mu kulonda okubindabinda okwa 2026. Amaze okubuukinga olw'omukaaga nga 28 lwagenda okukima empapula. Waliwo abakulembeze b'ekibiina abayitiddwa abanaabeerawo ng'abajulizi ng'omukulembeze w'eggwanga ajjayo empapula. Emmanuel Dombo nga ye mwogezi w'ekibiina ky'NRM ategeezezza nti ekibiina tekirina muntu yenna gwe kigenda kugaana kwesimba ku kifo kya bwassentebe bw'ekibiina era avuganye ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni singa anaaba atuukiriza ebisaanyizo byonna ebyetaagisa. Era Mwami Museveni buli kiseera abantu bayitibwa bajjeyo empapula, naye kirungi nabo bakkiriza nti yasobola era ebintu ekisinga tebajja. Pulezidenti Museveni waakugyayo empapula ez'okwesimbawo ennaku z'omwezi 28 omwezi guno, so ng'era n'abaagala okwesimbawo ku bifo eby'oku ntikko mu kibiina bwe bajja okutandika okunona empapula. Amaanyi g'abantu ndowooza mugalabye. Abantu babadde bagamba nti balina people power, naye people power bagirabye kyeri wano mu NRM. Mu kiseera kino abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okuzzaayo empapula zaabwe eri akakiiko k'ebyokulonda. Esimbyewo okulaba nga tuzza Nakawa n'okuzza NRM amaanyi mu bavubuka ne mu Kampala. Makindye West nzize gye muli mbasaba tumaze kati Uganda emaze okunkakasa President akkiriza kesaawa eno kwe kulaba nti tugenda kulumba ground luggi ku luggi, kyalo ku kyalo, gombolola ku gombolola tunoonye akalulu ka fulaga ya NRM. Mu kiseera kino abantu 14 okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bamaze dda okukakasibwa akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM nga bwe bayiseewo nga tebavuganyiziddwa, nga kitegeeza nti bano bakwesimbawo ku kkaadi y'ekibiina mu kulonda okwawamu. Abakyala mbagamba tetunaaba kufunako omukyala nga MP Makindye West naye kayita waali kati tuze omukyala bw'omwesiga tasobola kuyiwa. Tugenda kutandika okutambula kyalo ku kyalo, nnyumba ku nnyumba. Njagala basaba temulinda ntuuke kwanza mulyoke mutandike ekyo. Mbasaba mwenna abawagizi bange mutandike okutambula kyalo ku kyalo, nnyumba ku nnyumba. Abamu ku basunsuddwa mulimu abo abavudde mu bitundu ng'e okusinga birimu ab'oludda oluvuganya abawezinga be bali abamalirivu okuba okuyamba abatuuze okuganyula mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo. Naye ng'olwaleero tiyana emyaka 10 municipality gye yakamalawo basobodde okulaba ku bibala oba bye bakungudde nga balonda opposition. Mbasaba ku mulundi guno gwokka mukomewo eri gavumenti eyina ebibala. Era Mwami Erias Lukwago ndowooza neerinde bwe kugeka n'akaseera bannakampala okujjukiza nti tebeerabidde emyaka 15 egy'obulumi era bannakampala tebeerabidde emyala n'amazzi agabadde gabayitamu. So Kasirye Sendagire Muhammad tuzze nga tetugenda kuddira ddala mabega. Ffe tubaddirwa nga batalina mubaka, tetuwulyangako lukiiko nti luyitiddwa mubaka, tetuwulyako ka programu nti omubaka alina bye yeebuuzaako oba byatupulaningira oba biki. Mu palamenti tubadde tetumulaba. Era mbasaba tebeerabira olunaku lwa 16 yenze mukyalo omu yekka ali mu reesi n'abasajja. Kyokka nga bwe bagamba nti ku mbaga tekubula musiiwuufu, waliwo omusajja akwatiddwa ab'ebyokwerinda oluvannyuma lw'okusangibwa ng'aliko bajjako ensimbi nga basuubiza okubayamba ku nsonga z'empapula zaabwe. Zubairi Lwalira, BBS Telefayina, ageesigika.